بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا علام الغيوب ويا ستار العيوب ويا غفار الذنوب والصلاة والسلام على الحبيب محمد المنيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatulaba abalungi tubebaza wera nti mwekumira ku media yaffe eno. Saba Allah w'ekitiibwa mwenna ojumbize bwe muteekayo Allah wawe ekisingira ddala obulungi. Allahumma amin. Alhamdulillah tujja okubeera nti tujjukanya ku ddiini yaffe Allah gy'atugamba nti fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tujjukanyenga eddiini yaffe tusobole okubeera nti tufunamu inshallah taala. Allah tumwebaza akyatuwadde obulamu era n'ennyongera okubiriza buli omu fatazawwadu fa inna khayra azzaadi taqwa. Allah atukubiriza natugamba tulina okubeera nti buli omu waali osiba entanda naye ng'entanda esinga okubeera nti nnungi nnyo y'okubeera nti otya Allah inshallah taala. Fattaqullaha masata'tum. Allah mutye mu busobozi bwo bwonna bwonna mu mbeera yonna yonna inshallah taala. Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuli basiimu nnyo era tugamba nti radina billahi rabba wa bil islami diina bi Muhammad sallallahu alaihi nabbi wa rasula. Tuli basiimu nti Allah mulezi waffe, tuli basiimu nti tuli basiraamu, nti eddiini y'obusiraamu y'eddiini yaffe era buli omu andaba nampuliriza ng'oli musiraamu wenyumirize nnyo era ba musiimu nnyo toli wansi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ddala muno omwezi gwe tulimu omwezi ogwa Rabiul Awwal, nabbi waffe ow'ekitiibwa omulungi mwe yazaalibwa okubirizibwa okubeera nti oyitiriza nnyo aktharu salati ala nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayitiriza okubeera nti omusaalira, yitiriza okubeera nti omwogerako kuba nabbi agamba walladhi nafsi biyadi la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannasi ajma'in. Tusobola kubeera nti obamukkiriza okutuusa ng'oyagadde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinga bw'oyagala abantu bo, oyagala abantu bonna. So mu mbeera yonna guno omwezi ogwa Rabiul Awwal yitiriza okubeera nti osaba ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okwekyekinga ng'ekimanyi nti emirimu gyaffe egy'obusiraamu gyonna gigenda na ikhlas, kola kuralila n'okukola nga nabbi yennyini bw'akola kye bayita mutabaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weekyekinge olabe nti mu butuufu bwenkola bw'ati nabbi bw'akola, bwensala nabbi bw'asala, bwe neeyisa empisa zange z'empisa za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ojja kutuuka ewa Allah nga inshallah Allah musiimu gy'oli inshallah taala. Fenna ekiruubirirwa kyaffe kyekyo inshallah. Tugenda tambula nga bwe twali tutambula inshallah. Twali ku hadithi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tukoma nga wa amwalukum tatuna inna dima'akum, omusaayi twakutunuulira ne tutunuulira nti Allah mu butuufu alhamdulillah ebyaliwo byagenda okutuukawo nga tumaze okutunuulira value y'obulamu bw'omuntu. Tetugamba nti mu butuufu obulamu bw'omuntu kuba eddiini yaffe yennyini ey'obusiraamu yajjanga ku bimu ku byeprotectinga kyekiyitibwa obulamu bw'omuntu, era nga mu butuufu tosobola kubeera nti otta omuntu kaabenga si musiraamu kaabenga musiraamu. Obusiraamu tebulina bukkiriza muntu kubeera nti atta omuntu nga tewali gundi nsonga yonna yonna, tebukkiriza abadan. Haramu, kiri haramu nnyo ng'etwatunuulira inshallah taala. Ne tugenda ku amwalukum haramun alaikum, ku ssente ne tunuulira nti obusiraamu era nga bw'eddiini yajja ng'ezze omuntu okumukubiriza okubeera nti akuuma ssente ze, atwala ssente ng'ekintu eky'omuwendo, era obusiraamu ne buteekawo ebintu bingi nnyo nga bwe bwateekawo zaka, okubeera nti omuntu alina okuwa zaka. W'owa zaka
Allah yongera okubeera nti akutukuza n'akugaggawaza. Ne bali b'owadde zaka ne bafuna sente nabo esobola okubeera nti zibayamba okubeera nti bakola bizinensi zaabwe oba badevelopinga bakulaakulana nabo batuuke ku sserikola eriwa zaka inshallah taala. Ne tutunulira nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yateeka obuzito bungi nnyo oba eddiini yaffe y'obusiraamu yateeka akazito kanene nnyo ku muntu okubeera nti akuuma emmaali ye n'emmaali y'abaganda be n'emmaali y'abantu bonna okubeera nti tagizanyiramu mu mbeera yonna. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi yatugenda otandika nayo eva ku Abu Huraira, nabbi gye yagamba nti tadruuna mal muflis, abange mumanyi oyo gwe bayita al muflis, oyo atayina. Ne bagamba qaalu al muflis fiina man la dirham lahu wala al mata, bagamba nti no mubutuufu omuntu oyo gwe tulaba nti mwavu yoyo mubutuufu omwavu. nga omuntu anakubuuza omwavu yaliwo atayina yaliwo, nogamba of course atayina yoyo atayina sente, la dirham oba atayina kintu kyonna kyonna. Nabbi n'abagamba la, si kyentegeeza, inna al muflis min ummati, mazima ddala omuntu agenda okubeera nti agenda kuviiramu awo nga tayina, nga mwavu nnyo ku mulembe gwange guno, yaati yawma alqiyama, oyo agenda okujja ku lunaku lw'enkomerero biswalaatu wasiyaamu wa zakaati, ajje n'eswala n'okusiiba n'ebisiibo, agenda kujja nga mu butuufu Allah amugerera n'abeera nti mu butuufu alhamdulillah yasaala eswala zonna n'asiiba ebisiibo byonna n'atoola zaka, naye nga mu butuufu ati wakashatama haadha, n'ajje nga mu butuufu yabeera nti yeeyisa bubi, yavuma. Bameka muffe abalina olulimi olubi? Kyova olabanga nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut, nti mu butuufu omuntu yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero kiba kirungi nnyo obeerenga mu butuufu oyogera birungi byereere, oba tolina kirungi kyakugera at least beera ng'osirika. Imam Shafi yagamba la yunsabu alqawl ala saqit, omuntu yenna waba asiite tesobola agamba nti naabadde ategeeza kino oba abadde agenda kwogera kino, wabula oluusi kiba kirungi omuntu okubeera nti asirika oba okwegendereza ekigambo kyonna kyonna kyogenda okubeera nti ofulumya, kuba ekigambo oyinza okifulumya nekibeera nga kijja kuviirako okubeera nti obeera mu abo abagenda okujjako yawmul qiyama nga bali mu abo mu butuufu abaavu ennyo abatalina kibayina. N'agamba akadhafa haadha, omuntu agenda kubeera nti mu butuufu ayina eswala, ayina zaka, ayina emirimu emirungi gyonna. Kuba mu butuufu bw'oba otunuulidde bwe tuba Allah yali ayogera ku sifaati z'abakkiriza, yagamba alladhina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna as-salaa, tosooka n'okkiriza ebyo byotalabangako, antu'minu billahi, n'okkiriza Allah, wal yawmil aakhir, n'okkiriza olunaku lw'enkomerero, n'okkiriza malayika bootalabanga nako, n'olumala obbakkiriza alladhina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna as-salaata, olumalawo n'ogeberezaako okubeera nti okukola emirimu emirungi ng'esswala nga zaka. Ne kigenda kuba kya bulabe nnyo nga mu butuufu wakola emirimu egyo emirungi naye ng'asigala owaayiriza banno, otemerera banno, n'ogenda ewantu n'ogamba oyo mubbi, n'ogenda ewantu n'ogamba oyo yakoze obwenzi, n'ogenda ewantu n'ogamba ono yakoze ki? Yakoze embeera bweti. Nabbi n'ongera wakala maali haadha, n'omuntu okubeera nti mu butuufu alya emmaali ey'abamulekwa oba emmaali y'abanne, okulyazaamanya munno mu nsonga zonna ez'essente, butuufu obeera muflisu, oba ogenda kujjako mu qiyama nga mutuufu tolina ky'oyina. Kuba nabbi yongerako n'agamba safka dami haadha, nga watta omuntu oba watta munno, mutuufu Allah agenda kuddira ku lunaku lw'enkomerero, abeere nga addira eswala zo, abeere nga addira zakaawo, abeere nga addira hijja zo, umra zo, azikwate emirimu emirungi gye wakola, agiwe ono gwavuma, agiwe ono gwalyazaamanya mu sayidi y'essente,
ajiwe ono gwabeera nti owaayiriza n'ogamba ono yakola bwati ne bwati mu mbeera yonna yonna ng'omuwaayiriza inshallah taala ekyo ate era n'onaaba ebirungi toyina nga bikweddeko Allah ajja kuddira ebibi by'oli gwabeera nti oli azaamaanya abimuggyeko abeere nga abikola ki abeere nga abikuwa bibeere nga bikuviiramu okubeera nti oyingira omuliro. So nabwe kityo tukubirizibwa eno hadithi eyongera okubeera nti etukakasa ensonga gye tuliko ey'okubeera nti bannaaye twegendereza nnyo sente z'abaganda baffe, twegendereza nnyo sente oba weewoze sente gezaako nnyo okubeera nti ozzaayo tolyazaamaanya munno mu mbeera yonna yonna mu maali mu mbeera yonna. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda mu maaso n'atugamba mu hadith man akhadha amwali nnasi yuridu ti omuntu yenna yenna ajjayo sente z'omuntu omuntu ayinza okugenda neewola ku munne okwewola si nti kukkirizibwa omuntu osobola okubeera nti ate kiba kirungi nnyo ng'ennyininyini omuntu oba osobola okuyamba munno n'omuyamba neggwe gwe bayamba. Nabbi agamba nti mu butuufu omuntu yenna yenna agenda n'ajjayo sente z'omuntu oba neewola ku munne oba n'akozesa sente z'omuntu n'amusaba naye nga mu butuufu agamba nti nno nga yuridu ng'ayagala ng'era ayina enniya nti inshallah taala ngenze neewola ku muganda wange sente zino naye inshallah nsaba Allah abeere nga nsobozesa mbeere nga nzimusasula. Ky'oba olaba nga omuntu yenna yenna alina okwegendereza. Bw'oba ogenda okuggyayo sente z'omuntu yenna ogenda zikozesa beera n'enniya nti ezo sente ze ngenda okuggyayo inshallah nsaba Allah nsobozese mbeere nga nzimuddiza ono gwe nziggyeeko. So Allah agamba nti mu butuufu Nabbi agamba bw'ogenda nga ogenze n'enniya eyo ti neewoze ku muganda wange sente naye nsaba Allah nsobozese mbeere nga nzimuddiza, wallahi Allah akwanguyiza n'obeera nti sente ezo ozikozesa n'omala n'ozifuna mangu n'ozimuddiza mu mbeera yonna. Ate era Nabbi n'agamba waman akhadhaha yuridu ate era omuntu yenna yenna agenda n'ajjayo sente ezo naye ng'ayagala kubeera nti ng'ayina enniya. Mulimu abantu bangi agenda neewola ku munne sente naye nga mu butuufu wallahi ayina enniya ey'okubeera nti tagenda kubeera nti akola ki azimuddiza. Era bw'ogenda n'enniya eyo Allah ezo sente azijjamu baraka n'azijjamu omukisa era n'olemererwa okubeera nti okola ki ozizzaayo oba ozisasula mu mbeera yonna yonna. Hadith eri mu Bukhari yongera otukubiriza okubeera nti tuwa value sente z'abantu, tuwa value sente oba oziggyeyo wonna ozijje ku muntu ozijje mu banka mu mbeera ey'obusiraamu mu mbeera yonna yonna beera ng'obeera n'enniya ey'okuzizzaayo wabula tobeera na nniya okubeera nti nze gundi ono nja mukubira. Obangi muffe oba bangi mu bannaffe abeera ne yeewolako ono wamumaliriza neewola ne ku mulala ne ku mulala ne ku mulala naye ng'enniya ye si nnungi. Agamba nze ndi mugezi w'e Kampala ono bano nsobola obbabuzaabuza bwe nti mu mbeera yonna yonna kimanye nti mu mbeera yonna yonna wobikolera ebintu ebyo Allahu yakulaba mu mbeera yonna. Ate yennyini yatugamba inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah atukubiriza kubeera nti mu butuufu tuzzaayo amaana tuzzaayo byonna byonna bye tuba twajja ku bantu mu mbeera yonna yonna. Oba weewolako omusiraamu sente kimanye nti mu butuufu olina okubeera nti sente ezo zizzaayo mu mbeera yonna okubeera nti sente ezo oziwa value. Ky'oba olaba nga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi zino yatukubiriza n'atulaga ekyo nakyongera okulaga value ya sente, value y'ebyobugagga byonna nti sente nkulu nnyo okubeera nti omuntu yenna yenna ozeegendereza. Olina okutegeera amakubo g'ozifuniramu ga haramu ga halaali ozifuna mu mbeera ki. Era inna akla amwali nnasi bilbatil wa sababu halak ti omuntu okubeera nti alya sente z'omuntu mu bumenyi bw'amateeka oba mu bukyamu nsonga eviirako okubeera nti mu butuufu
omuntu oyo ayawukana n'omuntu oyo mu mbeera yonna yonna, era mu bintu ebisinga okuba nti bivuddemu okubeera nti abooluganda bawukana, bivuddemu okubeera nti abantu abadde bakwataganira ewamu, bireese entalo mu society yaffe mu busiraamu, ebitongole, masomero, wa wonna wonna bantu batandise bulungi ne bagamba tutandise bizinensi yaffe, tutandise essomero lyaffe, tutandise ensonga yaffe eno bweti ne bweti, n'ebintu ebisinga okuvaamu okubeera nti baawukana, ne bivaamu n'okubeera nti tebakyakwatagana, ne bivaamu okubeera nti alfasadi mujtama society azin efuna obuzibu obubenje okubeera nti okwawukana okungi ennyo okwo biva mu kubeera nti okulya ssente z'abantu mu bukyamu mu mbeera yonna. So tukubirizibwa inshallah taala omuntu yenna alina okubeera nti yeegendereza ssente z'abajje ku munne w'obusiraamu bwajja kubeera nti bukuuma ssente z'omuntu n'ebyobugagga by'omuntu, n'okubeera nti bikozesebwa mu bukyamu wabula birina kukozesebwa makubo amatuufu. Waliwo kye bayita al-ghasbi, nabbi waffe Muhammad sallama akyogerako era nga kitegeeza omuntu okubaho al-istila ala mali ghayri qahran, kwe kubeera nti omuntu akozesa ssente za muganda we oba za munne z'omuntu yenna by force wa dhulman, n'obulyazaamaanya bighayri haqqi, nga mu butuufu n'ozikozesa bameka muffe abagenda. Example, omuntu ayinza okuba ng'aliwo ettaka sirirye naye ye n'akozesa amaanyi mangi n'agamba lino ettaka ndikoze eki, nze ndiwambye, n'agamba lino ettaka n'alikozesa nga sirirye, n'akozesako newa paati ku ttaka eryo naye ng'akozesa kusinziira n'amaanyi. Omuntu ayinza obutaba ttaka ku mbeera ya gundi, ba businessman abalina zi container, omuntu ayinza okutwala ebintu bya munne by force n'abitwala qahran, nga azin by force, dhulman, nga atamulyazaamaanyiza naye nga talina kyakukola lwakuba alina amaanyi. Bangi muffe, bangi mu bantu abali wano e Uganda essaawa zino awuzanga wayina amaanyi. Nejjukira Firaun, Allah agamba mazima ddala Firaun ala fil ardhi ajala ahlaha sha, Allah agamba Firaun alaga nti alina amaanyi, n'atandika okukozesa force mu bintu bingi, n'abeera nti yattanga abaana, n'abeera nti yafuula abakyala abaddu, n'abeera nti yatwalanga ebintu by force dhulman, ng'alyazaamaanya. So mu mbeera eyo kimanye nti mu nsi muno mwali mubaddemu abantu nga Bafaraawo n'abantu abalala ab'amaanyi abakola ebintu ebyo ebyokubeera nti batwala ebintu by'abantu by force. Allah n'abeera nti abazikirira. Tukubirizibwa okubeera nti tugezaako nnyo okubeera nti twekuuma, tetutwala maali y'abantu baffe, y'abaganda baffe dhulman, mu bulyazaamaanya oba n'amaanyi, kuba Allah mu butuufu ajja kubeera nti agitubuuzaako. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama era agamba example gyawano, kan yakhudh shakhsan ardhan aw sayarat aw baitan bilquwa, tikwe kubeera nti omuntu osobola okubeera nti otwala tugeze ettaka. Bameka mu bo abawambye amataka g'abantu? Waliwo gye nali eyo musajja n'aŋŋamba nti mu butuufu wazze wano omuntu nga w'amaanyi, nga oba oyina ekibanja kyo nga kinene, agamba nti yakutwalako yiika 4, akutwalako yiika 2, ate nga w'omuloopayo omalawo mazi budde ng'amaanyi mangi, ng'ogenda kumalira budde mu kooti, kubanga buli kimu azze yeetegesa, ayina amagye, ayina buli kimu. N'ekimanye ofawidh umurana ila Allah inna Allah basirun bil ibadi, gwe gwalyazaamaanyizza ensonga yo gikwase Allah. Ogambe nga Musa alayhi salam, inna ma'iya rabbi sayahdini, mazima ddala nze Allah ajja kuntaasa mu mbeera yonna, kimanye ono tajja kuwangula. Omuntu yenna yenna omulyazaamaanyi atasobola kubeera nti awangula ogwalyazaamaanyizza. Ebbanga Allah gy'amala nga Allah mbutuufu akakasiza ddala nti Allah ye yakutonda era yakuwa kyonna kyonna kyakuwa. Sayyara tumeka mu baba tutte emmotoka z'abantu,
nazitwala olw'amaanyi gayina awo baitan bikuwa abatutte ennyumba z'abannaabwe nakira ku makya n'agamba eno ennyumba ngitutte n'amaanyi mu mbeera eyo tekikirizibwa era kiri haramu kibayita alghasbu la taakulu amwalakum bainakum bilbatil Allah akigaana era mu sharia kiri haramu tekikirizibwa kubeera nti okwesa amaanyi notwalako munno ettaka notwalako munno emmotoka notwalako munno ennyumba notwalako munno ekintu kyonna kyonna nga gwe osinzidde ku maanyi g'oyina nze nina amagye nina abantu nze fe abafuga fe abali mu kintu fe abali mu mbeera bwetu waliwo bangi abakikozesa ekyo n'agamba nze ngenda kukola kyonna kyenjagala lwakuba fe abali mu ki fe abafuga mu mbeera yonna Allah atugamba la taakulu amwalakum bainakum bilbatil oba olidde emaali ya mugandawo mu bukyamu mu mbeera etali ntuufu etakkirizibwa era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atukubiriza nnyo mu hadithi nnyingi okutugaana nti mu butuufu togezangako n'ogezaako okubeera nti otwala kaliba ettaka ye agamba kalobe luta togezangako mu ttaka lya munno bangi aze n'azimba naye ng'akimanyi kino ettaka lye liri 5 ku 10 n'ayisaamu akatini ako koyisaamu akatini ako baneeti kakkirizibwa kayiseemu ng'omaze okukasaba mugandawo inshallahu taala omuntu yenna aba atwala ekintu mu butali butuufu qahran by force mu bulyazaamaanya biki byalina okukola waba akitegedde oba eno vidiyo eba emutuuseeko olina ekintu kya mugandawo kyatwala mu maanyi kyatwala mu bulyazaamaanya kyolina okukola ekisooka yajibu radda almal almaksubu ila sahibihi olina okubeera nti sente ezo oba ekintu ekyo weriba ttaka olizaayo eri ogwalijjako mu maanyi oba mu bulyazaamaanya tugeze essaawa zino oyinza okuba olina ettaka olina yiika oba ekitundu kya yiika oba paati yonna gyokakasa nti eno paati nagijja ku muganda wange nga sikoze eki mu bulyazaamaanyi oba mu maanyi bw'oba owulidde vidiyo eno oba ng'ogirabye nga mu butuufu oyagadde okukola tawuba okudda eri Allah nga tonnaba kubeera nti weenenya Allah okubeera nti akusonyiwa olina okusooka okugenda ewa mugandawo tukikozesa ku ttaka kuba ebiseera ebisinga kino ekintu kirabikirwa nnyo mu mataka ebiseera ebisinga oli agenda n'akozesa akakisa munne oluusi ayinza okuba yagula naye nga tannatandika kuzimba ye bw'atandika okuzimba ekikomera kye n'akizimba nga kiyita mu ttaka lya munne oluusi oli akozesa akakisa munne oluusi ng'engeri gy'abadde asasulamu ssente nga yakyavu yampolampola n'agamba ono ku bwavu bw'alina tajja kunsobola mu kkooti talina budde bugenda kukola kikulondoola bino ne bino n'asinziira okwo n'agala akole ki amubbe kyolina okukola olina okubeera nti ozzaayo paati eyo gyabeera nti ojja ku mugandawo nga tonnaba kubeera nti Allah akuvaamu mu mbeera yonna inshallah nga tugenda okutunuulira era intalafa almaali inda alghaasu sente ezo oba emaali ya munno bw'oba nga agijjayo mu maanyi nobeera nti mu butuufu wagyonoona mu mbeera yonna omuntu ayinza okubeera nti yajja emaali ya munne n'amaanyi n'abeera nga naye yagyonoona oba agyonoona oteekebwa okubeera nti oddayo n'omugamba nakutwalako emaali eno mu maanyi naye emaali eno yanfaako nenyonoonekako mu mbeera bweti naye mbadde nsaba okkirize nfune engeri gye ngenda okubeera nti njikuddiza oba ogezaako okubeera nti omugamba mu mbeera bweti kangezeeko okubeera nti nkusasula kakibeeri ku ye ayinza okugamba mu butuufu oba ng'ozze eriyinza okubeera nti oneegayirira ng'oli musiramu munnange beera nga akasente yadde ettaka lyali liswa sente bwe ziti naye nowompa akasente bwe kati oba nkusonyiye naye nga ye kennyini yakoze eki yakusonyiye ekisembayo mbimu muntu byasobola okubeera nti akola inshallah kyetugenda okubeera nti tusembayo nakyo oyenna abeera alyazaamaanya aba atwala emaali y'omuntu mu maanyi mu kumulyazaamaanya yajibu tawbatu ila Allahi taala olina okubeera nti wenenya eri Allah waradda alhuquuqu ila ahliha era nozzaayo ebyo byatwala
n'obizaayo eri bannannyini baabyo inshallah taala. Ekyo kyetumaliriza nakyo ekyokubeera nti omuntu yenna kwongera kulaga nti obusiraamu bukubiriza hifdhul maali, okukuuma ssente za munno n'okuuma buwa value ssente. Tebukkiriza muntu kumalanga gakutwalako bintu mu bulyazaamaanya, tebukkiriza bubbi, tebukkiriza bufere, tebukkiriza kubeera nti gobeerawo. Bangi mu bantu awalo gwe banyumiriza yazze n'awa advice oli n'amugamba teweetaaga ono n'otamusasula, tulina amakubo ge tusobola okuyitamu, kano kapaati n'okafuna ku bwereere. Oli ng'akingamba omugagga yazze n'aŋŋamba abantu bamutuukiridde, bantu nga basatu ne bamugamba nti mu butuufu tulina engeri gye tusobola okuyiiyayiiya, kano akapaati n'okafuna ku bwereere. Naawe wennyini alhamdulillah omusiraamu munnange naye ye yakiganye n'agamba teekebwa okubeera nti nsasula omusiraamu ono mu mbeera yonna yonna. So tukubirizibwa ffenna abalina ebintu bye twafuna nga mutuufu tetubifuna mu mateeka malungi mu maanyi, tubizzeeyo eri bannannyini baabyo, tubeere nga tukuuma ssente za bannaffe, tubeere nga tugezaako kubeera nti twewala kubeera nti tulya emmaali yonna yonna nga tukimanyi nti eri haramu. Allah ajja kuba nga atusiima inshallah taala. Saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuwaamu obulungi mu ebyo tujjukanya nabyo. Saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atukulembera mu nsonga zaffe zonna. Saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuwa Allahumma kfina bihalalika an haramika wa inna fadlika amman siwaak. Saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuwa nga tuba n'emmaali nga halaali, atuwonya emmaali ya haramu, abeere nga n'abaana baffe n'abantu baffe bonna abawonya emmaali yonna nga haramu, abeere nga atukumira ku halaali essaa yonna. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.